Luganda Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Nate era nteeka ekiseera kino mu mukono gwa Mukama nga nsaba Mukama Katonda atuwa ekisa ffenna nze nammwe ku lw'obulungi bwe era n'okuwulira eddoboozi lya Katonda nga bw'ali omulamu mu linnya erya Yesu. Abooluganda bakyatubuulira ku mbeera ey'obulamu nga tumaze okufa biki ebiriyo era nga batubuulira ffe abalamu tumanye kuba waliwo bannaffe abaafa nga tebasobola kuba nga bamanya ebintu bino. Era nga bwe twakomye wali mu gundi eyasoose nga mbagamba nti abakkiriza abo ababeera beeyawudde ku bintu by'ensi n'amasanyu g'ensi, omubi tabavunaana era sitaani takaayanira myoyo gyabwe. Naye bongera okutugamba nti ekibi kyonna n'ekintu kyonna kyonna ekya sitaani omulokole ky'oba oyina oba omukkiriza kye kigenda okuba nga kisobozesa emyoyo emibi oba dayimooni okulemesa abaana ba Katonda okuba nga bagenda batuuka ku geeti ey'obwakabaka bwa Katonda oba obw'ekibuga ekitukuvu ekya Katonda. Ebibi n'ebintu bya sitaani bye tulemedde. Era nga batugamba nti okweteekateeka n'okweyawula ku bintu by'ensi ebintu ebyonoonefu eby'ensi kigenda kuba nga kitusobozesa okuyita mu kifo kino eky'okubaliramu. Kubanga kino ekifo omuntu tosobola kukiyitamu nga teweeyawudde ku bintu bya nsi. Emyoyo we giteekeddwa okuyita nga tufudde okusobola okuyingira obwakabaka. Era batugamba mu kifo kino eky'okubaliramu waliwo emyoyo oba waliwo emyoyo egy'abannabbi ab'obulimba, nti omukkiriza yali ali kumpi kuyitawo kati bagamba ggwe singa onaaba ofudde nti waliwo omukkiriza yali ali kumpi kuyitawo yeeyongereyo okuba nga agenda mu lugendo lwe olw'omu ggulu. Ne wabaawo omusumba omu eyalaba omukkiriza oyo omwoyo gwe n'amugamba nti tosobola kubanga oyita mu kifo kino kubanga wali mmemba wa kyaki yange oba wali mugoberezi wa kkanisa yange. Ekyaki oba kyaki za sitaani, abasumba ba sitaani n'emyoyo ne dayimooni gyaliwo era zibeera mu kifo ekyo eky'okubaliramu okuba nga gikaayanira emyoyo. Ne bannabbi ab'obulimba babeerawo abaafa nga bannabbi ba bulimba babeerawo mu kifo ekyo nga bakaayanira emyoyo gy'abantu abaasabiranga mu kkanisa zaabwe. Abo ababeera bayitawo nga baagala okuyingira eggulu ne batabasobozesa kuyingira kubanga baali mu kyaki ez'obulimba. Era Aston ne bamulaga omwoyo ogwali gukaayanirwa omusumba eyali ow'obulimba. Era guno omwoyo ne gutasobola kubanga gwambuka mu ggulu okweyongerayo mu lugendo, wabula ne gutandika kukkirira wansi okubulirayo wansi kubanga gwafiira mu butali butuukirivu. Awo Aston n'abuuza Mukama waffe Yesu Kristo bwe yalaba omwoyo ogwo nga gubadde gugenda mu ggulu ate gumaze gukkirira. N'abuuza Mukama waffe Yesu Kristo nti Mukama ate kati kiki ekituuseewo wano? Awo Mukama waffe Yesu Kristo n'amuddamu n'amugamba nti omukkiriza yenna oba omulokole yenna buli bw'ogenda n'osabira mu kyaki ya sitaani tosobola kuba ng'oyingira bwakabaka bwa Katonda. Nti omuntu oyo eyali agenda mu ggulu pasita ow'obulimba oba omusumba ow'obulimba n'amukaayanira yayonoona omuntu buli bw'osabira mu kyaki ya nnabbi ow'obulimba nti obeera oyonoonye okuyita mu musumba oyo oba mu nnabbi oyo ow'obulimba nga tomanyi. Yesu Kristo n'agamba nti gwe omuntu asabira mu kyaki eya nnabbi ow'obulimba oba ey'omusumba ow'obulimba tosobola kugamba nti siyina kyakukolera musumba wange, nze nzija buzzi mu kyaki kuwulira kigambo na kusaba Katonda. Mbu tosobola kwogera bw'otyo. Era ky'ova olaba n'ayogera mu Matayo 23:13 nti naye ziribasanga mmwe abawandiisi n'Abafalisaayo
bannanfuusi kubanga muggalira obwakabaka bw'omu ggulu mu maaso g'abantu, kubanga mmwe temuyingira n'abo ababa bayingira temubaganya kuyingira. Bwe batyo bannabbi ab'obulimba bwe bakola. Bo bakimanyi tebagenda yingira, kati balimbalimba n'abaana ba Katonda nabo babalemesa okuyingira obwakabaka. Era ne bongera okutunnyonnyola nti omusumba yenna bw'abeera owa sitaani oba nnabbi bw'abeera owa sitaani, nti agenda kusigala ng'abuulira ng'ayita mu Bayibo, enjiri gy'abuulira ng'akozesa Bayibo, naye ng'abuzaabuza abantu, ng'abuulira enjiri okuyita mu Bayibo eri abagoberezi be, naye nga ye munda akimanyi nti taliyingira bwakabaka bwa Katonda kubanga wa sitaani. Naye bakugamba gwe omukkiriza yenna oba omulokole, bw'onaasigala nga olemedde mu kkanisa eyo ey'obulimba oba ku nnabbi w'obulimba oba ku musumba w'obulimba, ogenda kugwa naye mu kinnya eky'omuliro. Ne batugamba nti tewali musumba wa sitaani agenda kukeera ku makya awandiike ku mulyango gwa kkanisa oba ku ggeeti y'ekkanisa nti nze ndi wa sitaani. Oyo taliyo. Wabula nti agenda kusigala ng'ayimiridde ku kituuti ng'abuulira, naye nga akimanyi nti si wa Katonda, era nga ye muli akimanyi nti ekkubo ly'akwata ali mu kkubo lya kuzikirira, nti era buli amugoberera agenda kubanga agenda naye mu bunnya. Muwulira abakkiriza batugamba ebintu bino tusobole okukyuka ng'obudde bukyali. Yesu Kristo n'ayogera n'olugero ng'agamba nti omuzibe asobola okukulembera muzibe munne, bonna tebagenda kugwa mu kinnya. Era n'agamba nti omugoberezi tasobola kubeera waggulu wa musomesa we, naye omuntu ayigiriziddwa obulungi yasobola okubeera ng'omusomesa we. Nga bakuyigiriza bulungi kyekisobola okukusobozesa okubeera ng'omusomesa wo. Kyova olaba nti Mukama waffe Yesu Kristo atuyigiriza by'ayagala tusobole okubeera nga ye abooluganda, naye tetusobola kubeera waggulu we ne bwe tuba tukola tutya, tekisoboka. Ne batunnyonnyola nti bano bannabbi ab'obulimba bamanyi gye balaga, bamanyi nti emyoyo bagitwala, abantu be basumba babatwala mu kuzikirira okw'olubeerera, nti era ekigendererwa kyabwe kyakuba nga bawangula emyoyo mingi, nga bawangulira sitaani emyoyo emingi, abantu bagenda okgenda nabo mu bunnya ku lunaku olusembayo olw'enkomerero. Bannabbi bano ab'obulimba kubanga sitaani yakola ki? Yabatuma bazimbe amakanisa amangi, era nga batugamba nti tugenda kuba nga tubalaba nga bakola n'ebyamagero bingi, nti amakanisa mangi gali mu kutwala butwazi bantu mu yenna, era nga zino nnyumba za sitaani, nga batugamba nti ennyumba zino eza sitaani oba amakanisa gano aga sitaani gayina obubonero nga piramidi ne keesi z'abafu y'enzimba yago. Ezimu ekkanisa baazizimba nga piramidi. Piramidi yakula nga Christmas tree, nga boolaba Christmas tree bwe yakula enkula yaayo, piramidi bw'eringanga bw'ebeera bw'etyo. Kati amakanisa agaliko akabonero ako oba agazimbiddwa mu kikula ekyo makanisa ga sitaani, n'amalala gazimbiddwa nga mbunno keesi z'abafu, zezo ennyumba sitaani abantu be bannabbi ab'obulimba abasinga ze balimu okubanga batwala emyoyo mu yenna. Era ne bongera okugamba nti emyoyo emeka egyali gyambuka oba gye baali balaga Aston egyali gyambuka mu bwengula, naye ate nga bagenda mu ggulu, naye ne girekebwawo mu kifo kino eky'okubaliramu nga tegituuse mu ggulu, ne gitandika okuba nga gigwayo wansi ku nkomerero y'ensi nga tegigenze mu ggulu, ate nga gyali gikutte ekkubo ligenda mu ggulu. Batugamba nti emyoyo gino gyakaaba egyalowooza nti gigenda mu ggulu ne girekebwa mu kifo ekyo nga gikkirira wansi,
egisinga egyava mu bannabbi ab'obulimba gyagenda gikaaba nga gikka wansi mu bunnya olw'okuba nga gitambulidde gibadde mu lugendo olw'obwereere. Bwe batyo batugamba nti tosuula oba tosuwa omwoyo gwo, tofiirwa omwoyo gwo olw'okubanga omusumba wo oba olw'okubanga ekkanisa mw'osabira. Abooluganda tuyige okubuuza Mukama waffe Yesu amakanisa amatuufu. Amakanisa amabi gagenda kutwaza abantu mu Geyeena. Buli amanyi nti oli mu kanisa ey'obulimba oba musumba wo nnabbi wa bulimba. Awo ne balyoka bamulaga ate omwoyo omulala. Omwoyo guno era gwali mu kkubo nga gugenda mu ggulu. Naye bwe gwatuuka mu kifo ekyo eky'okubaliramu, n'alaba nga omwoyo ogwo bagutadde TV ku kyenyi, nga TV nejja ku kyenyi ky'omwoyo ogwo. Omwoyo ogwo gwali gwa musajja. Kati Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba Asitoni nti omwoyo guno omusajja oyo yali mukanisi, yali akanika ng'alina edduuka ng'akanika rediyo akanika TV bwe bityo. Nti olunaku lumu ne wabaawo kasitoma eyajja gy'ali n'aleeta TV. N'agamba kasitoma nti ojja kudda otwale TV yo, n'amuwa olunaku n'eddeeti lw'anadda. Nga ye yali ensalesale. Naye omusajja oyo n'alemererwa okubanga atereeza TV nga bwe yali awadde ensalesale kasitoma we. Kasitoma n'ajja nga yeewuuba emirundi mingi okunona TV ye, naye nga yali tennaba kutereezebwa. Olw'okukoowa okwetawula, kasitoma n'agamba omusajja ono nti sikyatutte TV, n'agimulekera n'atambula n'agenda. Omwoyo guno oba omusajja ono yali akanika TV, n'asigaza TV ya kasitoma ekiseera kinene. Bwe kyayitawo ekiseera kye yagisigaza n'amala n'agitunda ate nga teyali yiye, kubanga yali erekeddwa mu dduuka lye. Naye nga yali ateekeddwa okuba nga akwata TV ye n'agitereeze, then agiwe kasitoma we amwetondere olw'okulemererwa okutuukiriza ensalesale oba ddeeti gye yali amuwadde okujja okunona TV eno. Yali ateekeddwa okuba nga agamba nannyini TV n'amwetondera ng'amaze nga tagitunze wabula n'agikola n'agimuwa, naye yagitunda butunzi. Era teyasobola kubanga yeeyongerayo mu ggulu olw'ekikolwa ekyo kye yafa akoze. Yalekebwawo n'atandika okuba nga akkirira paka wansi mu bunnya, n'ateeyongerayo mu ggulu olw'ekikolwa ekyo kye yakola. Muwulira abooluganda, amabanja, ebintu ebitutuukako nga tumaze okufa. Tetugenda kufa bufi abooluganda tusigale awo omuntu agambe nti nze nfudde bufi, nedda. Abooluganda, omuntu bw'afa tuteekeddwa okumanya nti waliwo obulamu obuddako kye bayita life after death. So bino bye bintu abantu b'ensi bye tukola leero, bye bino ebintu bye tulaba ng'ebiri mu mayina nga tokisuubira na kukutwaza mu ggulu, gundi mu Geyeena. Kati mulaba muganda waffe ono yagenda mu Geyeena lwa kutunda kintu kitali kikye, ate nga gwali mulimu gwe okuba ng'akola ekintu kya kasitoma kimuddize. Batuyigiriza, batulabula. Tweggyeko amabanja ate tukole ng'amazima mu maaso ga Katonda. Mukama abampeera omukisa era abanjagalire mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekitundu ekyokusatu tugenda kuba nga tukyongerako, tulabe Mukama by'akyatugamba mu linnya erya Yesu. Amiina.